Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga okuleeta enkola y'okusonda ettofaali ebintu bingi ebituukiddwako naddala wano mu Buganda. Mu nkola eno Katikkiro yagendanga akunga Obuganda okusonda ssente nga zino zaali mu nteekateeka ey'okuzza Buganda ku ntikko. Kyokka enkola eno kati waliwo n'abantu ssekinnoomu abagikoppye oba oliawo nabo okusobola okubaako bye bamaliriza. Olwaleero abazadde ku ssomero lya Busiika Secondary School be bamu ku abo abeetabye mu nkola eno ey'okusonda ettofaali nga bano babadde baanukula omulango ogwakoleddwa abatwala essomero lino okusobola okubakwasizaako okuzimba ekizimbe eggali kwoleka nga kino ky'abaana abawala ku ssomero lino. Bayingira mu kirooto kyaffe omulala agamba nti ebyokusimba byammwe naye ng'okutwaliza awamu ababitandika tufa ne tubirekawo. Katikkiro Mayiga nga yakulira essomero lino agamba balina ebizibu bingi nnyo bo ng'Abebyenjigiriza ng'okusalawo okusaba abazadde okwenyigira mu nkola eno ey'okubasonderako ettofaali kirina we kiyinza okubateeka. Nze njagadde nnyo mbadde nga ngenda ku mikolo gy'abannange ne mbawa abasomesa ba primary kuno kwonna bammanyi ngenda ne muwa ensawuza seminti 3-5 n'entambula ne ngenda. Naye kyenzudde nti essa omutima gw'omuntu abantu abasinga bizinesi twabika nazo noba ne stress doomu z'abaana zijjudde tusobola kuzizimba. Ono asinzidde wano ne yeebaza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okugunjaawo enkola ey'okusonda ettofaali nga nabo bagitandise basobole okwejja mu nvuba. Bino bibadde ku mukolo abayizi ku ssomero lino kwe beetabidde mu bintu eby'enjawulo omuli okuyimba ennyimba, okutontoma n'okuzannya katemba. Ate mu kaweefube w'okusomesa abaana naddala abato obuntubulamu, essomero lya Springing e Busega nga liri wamu n'abazadde abalina abayizi ku ssomero lino bagabidde abaana abali ku Ssanyu Babies Home ebintu eby'enjawulo bibayambeko mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Okusinziira kwakulira essomero lino Helen Bukulu, kino bakikoze okusobola okusomesa abayizi baabwe omutima ogw'okuyambanga ku bannaabwe mu biseera byabwe eby'omu maaso. Ekikolwa kino kikolwa kya kisa, kiyigiriza abaana baffe okuba ab'ekisa, kibayigiriza okuba abagabi, kibayigiriza okuba nga baagala kuba ne Katonda atugamba nti kya mukisa okuwa okusinga okuweebwa. Bano oluvudde wano era batuuseeko ne mu kifo ky'Abakateyambe Nalukolongo ng'eno nayo baliko ettuli bawaddeyo. Olunaku lwa leero tuzze n'abaana baffe okukola ekikolwa ekyekisa okulaba nga tuddiza bakadde baffe abali mu maka gano aga Nalukolongo agabateyamba. Nga sisita bw'atunnyonnyodde ekikolwa kya kisa tusigamu abaana baffe ensigo ennungi ey'okumanya nti bannaffe be tubeera nabo bwe tulaba nga balina bye batalina nga tusobola okubayamba. Eno abayizi bano balambudde ku bakadde bano era abakulu abatwala ekifo kino ne babakubiriza okusoma ennyo wamu n'okuyambanga ku bantu abali mbwetaavu. Kubanga wonna we tubeera wabeerayo abantu abali mu bwetaavu. Ne mu ssomero yennyini mulimu abaana abali mu bwetaavu. Mu byalo we tubeera abali mu bwetaavu bakoze eki? Weebali. Mu maka gaffe mwennyini mwe tusibuka mulimu abali obwetaavu. Kati singa omutima ogwo gw'Omusamaliya omulungi ogw'okulumira bannaffe tugutwala mu maaso ojja kwesanga nga teri akola ki? Abonaabona. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, ageesigika.